Middle East has celebrated me now. Congrats to me. Let's get cake in Fina. Also twice the one. Thank you very much. 10 years of Spice Day. Yes, kakeke keko kenyini ko wasabye. Safina kwata kasala. Kaliko ni sebo kwa tugoba kuchi. Tubale from 1 to 10. Tubale miaka 10. Miaka 10 ngokulu ekindi. Bana yanyafuatira fiti eyo. 8 years. How many years? 10 years. 10 years of Spice 10 years of Spice Diana. Serena Hotel. Serena Hotel. Nakumi. Nasazedda. Amaduganzita. Thank you, Spice Gadgets, for the 10 years. 10 years. Yimbo sanula. Baby girl sanula. Everybody sanula. Baby tontisa omukwana gono ibiguntisa nze ndaba kufiringa naye nawe okitinga waine emyaka emeka wawulira oluyimba olwo wali 14 maybe oba walinga 15 Ando ayino abidi mu ebidi. Ono yalukwanirako. She was 16 years old. Olimbo olulaba. Alufibia nyama. Ngatagatya mukaya. How old were you? Asikyajjukira. Yayogera. I think I was 15. Ololimba. 19. Ololimba. 29. Ololimba. Waine emyaka emeka wawulira olimba lw'osaanira? Gyali minjiko. Ono ali mu myaka 4. Precious, waine emyaka Yazalo omwana asooka. Yakolerako emikolo. Olwafulumira n'ekikuzi yali akola kuzaale Ogambe Bade manyi tulya keeki yaffe. Tetugirya. Tetugenda lya. mugenda olyakereza tusowa tugende obudde bugenze. naye nga Spice. Okay, tandika. Okay, so olunaku olwaleero tuli wano ku Middle East Restaurant esangibwa e Bukoto. Tugulawo essaawa 24 kitegeeza neziba ssaawa 9 enjala n'ekuluma salako. Tulina ne branch kwa Arena Mall wali eri Ensambya. Tulina ne branch Victoria Mall Entebbe. Kyolina omanya olunaku olwaleero tucelebrating emyaka 5 Middle East emaze emyaka 5 ng'ebawa ebafumbira emmere ennungi omuli shawarma mulimu cake mulimu ice cream bw'ojja n'otulya menu yaffe omanyi kyentegeeza yali abadde ku Middle East Restaurant, you know what I mean. So tuweza emyaka 5 olunaku olwaleero tulina ne menu empya twayongeddeko emmere ey'enjawulo ku menu yaffe, so jangu olabe bye tulina ebipya ate ekisinga ekyo mu byonna tulina lounge empya gye twaguddewo gye bayita VIP. Tekikostinga any money, gwe just olina bookinga n'oleeta mukyalawo couples balina kapate birthday, olina graduation, any celebration meetings tulina VIP lounge. Bane mugenda gibalaga obulungi bweriko kyokka nga ate ogifuna noja accessinga nga tosasudde sente extra. Just gwe kulya buli mmere yo mu mirembe. So the other side esigadde ya family eno ya VIP. So
basically kyekyo Middle East ekyabasavinga mwebale nnyo okukiwagira okumala emyaka 5 tulina ne app yaffe kati tokyabonaabona ogenda ku website oba ku app no downloadinga app eyo no orderinga kyoyagala ne bakukolera delivery wonna wooli ne ku mikutu gyaffe gya social media, that is Instagram, Facebook, Twitter, buli wamu, TikTok kwetuli. Mwebale nnyo. Middle East for you and Spice Diana today. Peace. Tukulabyeko ng'okola ku tests ez'enjawulo wali mu byokulya kiki oliddeko ekisinza okuwoomerwa? Ekisinza okumpoomera shawarma ey'enkoko ennyama bagifumba mu ngeri ey'enjawulo. Simanyi nnyo manyi ebintu ebiwooma tebabinnyonnyola gwe olina kwetuukirawo n'olyako n'otestingako mpozi ne ice cream buli kimu kibadde kiwooma ne keeki. Then kati ngenda kulya lunch cause saawa za lunch. I can't wait to eat bazita sizzling. Bakaleeta kooja nga kali muku kajja katokota. Yes. What's the manager at your boss? If you tugende tulye mmere. Okuza omwezi ga 10 January, nga 10 January Middle East yamaze okugula emmeza. Nga 10 January tugenda bera ku Serena. Spice Diana nga celebrating emyaka 10. Ebintu bya kujaguza tugenda kubaayo endongo yo ya kusindogoma live band tebikyali kwate bintu byebyo mujje tunyumirwe na celebrating emyaka 10 nga 10 January mbesunze nyo tables zatandise dde okutundwa ne wano Middle East baguze dde yaabwe era zizimu ku nsonga lwaki ndi wano nako olwaleero. So ali eyo sambyako kubanga table zigenda kuggwawo mangu ekyo kyo mbakakasa. Waki Serena nga si kisaawe? Kubanga Serena sawe tubadde ebisaawe tubikubye endooza wo following olabye buli kimu nze bampita stadium girl babisaawe. So Uganda yonna tuzze tukuba bisaawe, cricket oval twagikuba kati katuddeeko eno nayo tukwasaganye mu VIP.